Lutuwe perspective, Lutuwe perspective otuba tuyingidde mu style ekyasinze ogamba otya osibe tabitambula bitya mu Taiwan. Chokola chakaminyo kubera nga yokumira ku perspective nagamba njakunja bitumire gwanga ebyenjawulo engankubuzaako gyobera gyotambulira gyosulamu ne gyokolera muganda wange. Yenze password MC Mr. Lutuwe emayingidde mu style ekyasinze merenga nkubuzaako muganda wange. Onako olwaleero endiside zano mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Uganda Kampala mu city wakati omuli abasobozi ababoda abataxi n'abantu abalala bonna izze tuwayemu mpola nagambye munabagona ko olwaleero kugamba talowooza ku mubaka Luzzi owaona ne Luzzi gwemumanyi mu entertainment nayo gyali Luzzi wa Sala is toro Luzzi wa Sala is beautiful wamu ne Rubongoya aliwo anakolera bannakampala balina kubeera nga beesigaani ku mwami Rubongoya wamu n'omwami Luzzi olowooza aliko banabeera ate nga beesiga tubabuuza ku bannakampala tubabuuse ku Sala is toro n'omubaka onalebo Rubongoya aliko bayinza okubeera nga ate bawa kalulu esibanga linene lijja Luzzi ne Rubongoya Rubongoya NUP Luzzi ali ku independent era zina jengana kugamba kyamaanyi naye okimanyi bulungi NUP amaanyi g'abaki amaanyi g'abantu gebyetagisibwa mu kibuga okugula bulungi ekibuga kati omuntu wejamba oli independent oba tolina byogenda kukola kuba oli muntu omu n'akalulu takalaba nako wadde nina kenjagala oyisaawo omusajja gwe bayita Bebe Cool yajja n'ansuubiza kolabo ebiri ku YouTube n'anyima kolabo yange naye ngena musalako nno ebyaddala yamaani amange yangamba mwanange tobbanga naye abantu abakulu ekitiibwa okibawanga nangamba mwanange bino bijjukiranga bw'oba n'omukazi tufu era temukubanga olina okumuyisa akalulu nawulidde n'ekiro wali kasamba tuko bagambye bakawe Rubongoya naye ogenda okukawa okakasa kale muganange mbalangu nkutadde oli wakabinyo Rubongoya anakola wana Kampala Rubongoya gwe mwagala okukawa tugenda muwa okakasa ate Luzzi Sala izitola alina omukazi omulungi n'omuwanvu eda tulina oluwa Rubongoya wala gwe bayita Luzzi Sala izitolo ne Rubongoya akalulu ogenda kawa Ngenda kwa Sala izitolo ogenda kawa Luzzi okakasa jaddala Rubongoya togenda muwa kalulu tanaba kujja tweyanjulire tetumumanyi nnyo kajja mu Kampala abeyanjulire abagambe nze Rubongoya yes tujagenda n'oyo okusinziira ku bikolwa bye aliwo akugyogera naye Rubongoya Luzzi Rubongoya kana embere lya bwetyo engalo ngitegeera mbere ya kinyika gobe ne Kampala nyuma Kampala bwato naye n'okubeera mu Kampala batugobanya mu mataka gaffe eyo okakasa batugoba mu mataka nanga bamagye batugoba mu mataka eyo Mubende n'okutuusa buno obudde naye abantu abamu bali mu makomera bamuzeeyi baffe baganda baffe andi katirabayo waliwo ensimba gwe bayita Luzzi Sala izitolo wamu ne Rubongoya akalugo kawaani Rubongoya ate kanisa okawaani okakasa Rubongoya nkawa Rubongoya olw'ensonga twagala kyusa gavumenti okola ki onyiriba wabale kuyiriba kakati waliwo gwe bayita Luzzi Sala izitolo newona ne Rubongoya wa NUP ani gweyagala owa akalulu Rubongoya ne Luzzi neze nina omugayi gwe njagala okuwa akalulu so hambo bamwita Walangaire ndi wa Rubongoya lwaki Rubongoya bagala kunkyukakyuka ey'ekibiina tulabeko ekibiina ekipya nandika wa Rubongoya ajja kukolera nnyo tabula pitiraani Lumbuye Usumanda Crazy Monkey kali Crazy Monkey soko mbulire owaayi Luzzi ne Rubongoya niko wa kalulu Rubongoya mwana Rubongoya okakasa kuba talina buzibu kyesinga omumanya talina buzibu omusajja muwa kalulu bammeni tugenda kawa Rubongoya gwe mwagala naye Luzzi alina omukyala omuwanvu omulungi ayamanyi n'omukyala we mwana ffe tebitukwatako eby'omukyala temwagala kumanya twagala abantu banaatuga ekitegeeza mumugobye twamugobedda kubanga ffe tuli bayuuti okakasa bambi tubeyanzanya abasipakati kale buladi wange mwana nkawa Rubongoya tugendako ne Mama Abbas owaayi Mama Abbas waliwo yesimbayo gwe bayita Luzzi ne Rubongoya gwakalowooza kawaani ndakawa Luzzi ogenda okawa lwaki Luzzi gwokawa yajja okusobola Luzzi ne Rubongoya niko wa kalulu Luzzi ne Rubongoya niko oyinza owa kalulu Rubongoya ate kati ekiriwo nze mbadde nteesa bakawe Luzzi lwaki Luzzi anti bakawe Luzzi kubanga Luzzi alinamu ssente ze ate bano ba Rubongoya abakozi ba ssente Rubongoya mwavu
ayinza obanga si mwavu kati yafuna ssente naye era azze kukola kubeera ne kati era ali mukola bali mu kubuzaabuza abantu onalebo Luzzi ju Luzzi ju ekitegeeza Luzzi kati gwoliko gwendiko alina omukyalo omulungi Sala is tall wekiri omusajja akugamba ekigambo ekyo buli awali ambuleera kolaki tikinga kakati ate lwaki ombuuza olwo okola kiwona oyiri bangoye njogerako nani ono buladi wange njogera nani ono Isaac asooka mbulire Luzzi ne Rubongoya niko wakaluluko Lubongoya Luzzi saba ino omukyalo omulungi ate omukyalo omuwanvu tebibagasa temwagala mmanya byabakyalo okakasa Luzzi alina omukyalo omulungi alina omukyalo omuwanvu lwaki ogamba Luzzi mwagalamu ddala omwagala ye nga ye Luzzi ne Rubongoya nandiwa ku Luzzi wandigera ku Luzzi Rubongoya amugobera ddala mwana alina byakola ebitaliiyo okakasa kati Luzzi omwagalako kiye Luzzi muntu mulungi afaayo bwasuubiza atuukiriza Rubongoya naawe toyagala mmanya bano baluzzi Luzzi zisaala ezitola alina omukyalo omulungi n'omuwanvu nedda mukwano Rubongoya lwaki Rubongoya anti era gwe tulinamu obwesige omuntu agenda okugoberera omuntu nga amulabyemu ebirungi mu maaso kimanyikirwa nze tiimu Rubongoya ogenda kamo sigenda kuba wa comedian kalulu kange okakasa oli Luzzi wa comedian omutuufu ade buladi wange oli wakabi nnyo obadde mulayi mulungi okuva twatandikidde muganda wange eno Lutuwe ku Spark TV mu Daily Soup embeerako ne Win Success wamu nange password lunaku olwokusatu saa mu kitundu bbiri n'ekitundu ejja kujjanga mu kitundu kyo nkubuuzeeko awo wookolera wootambulira woobeera nejja osula muganda wange ku miramwa egy'enjawulo naye nga tulabira twende mu Mombasa tubatwala mu Mombasa emyaka 10 gyamaze nga tumutuwagira bagambye naffe nga tubaddize nga tubatwale mu Mombasa ku 12 zokka zanya nnyo okozesa Airtel okozesa MTN gyokoma okuzanya ze chance zogenda okubeera ng'olina ogenda naffe e Mombasa yenza password ebadde Lutuwe ku Spark TV mweraba baganda bange